BOCAT TV. Kwaniriza ku BOCAT TV ate mpozi ne ku Kaye Wisdom Broadcasting Service wano tuli olunaku olwaleero bali kwera mpozi ng'okola emirimu gyo. Imenansi nkubuuzaako nnyo Shaloni Bakungu, Rita James, Vala Nakazibwe Nabiromuko Ibra ate mpozi n'abala mwenna mbabuuzaako mwe bali kwera mpozi ng'ate. Nyongera obakubiza bannayuganda yonna gye muli mu diaspora n'abali wano ku butaka okugenda mu maaso nga mukole muve ku byega gavumenti ejja tuyamba gavumenti tuyambe tejja bayamba. Nebo muri nga bakula wetaddemu omugo ogenda kwetuga bajja kugamba muleke yetuga afe kala mojja we wava golodi ne bali mu kufanjala kakati ekyo kikuwe ekyokuyiga we wava golodi ne minerals endala naye basinga okufe okufenjala tulire mutawani w'omulalo kidde bulungi kala mojja we wava minerals ezebbeeyi ne golodi waako nebe basinga okufenjala ate sente ezibajjanjaba teziriiwo ezibagulira emmere nakugamba ngenda kanjire kano speed tutandike oba oyagala kwekoza lubuto bannange oba mubiri Kaye Slim Tea wuno wano it's organic factory ya America ekulembera Juliet Nakandi okuba bukubi simu ne bakudelivering oba oli Australia Canada Ludda wonna woli oba mu Uganda kireka ggulu badelivering oba oyagala koga guarantee is bo omwezi ogugwako nga tokoze bakuddiza sente zo naye tekina kyekikosa wadde oba mulwadde wa sukaali okyogera ne badeliveringa nga kyekyo enamba yange eri 0 7 0701 494039 njagadde nyangu wenzije ku ekyo twali wano Bob Wine n'addira emmere ttaani oba meka n'azitwala naye Bob Wine wannayo nabagaba Bob Wine oyo alabika trainingira wa mu America emmotoka yasimbula okuva ku kitebe kya Nuupu ate baga ye yatuuka teyatuuka yatambula eddeerinde eba masa lekalaawe ale yali agivuga bweddeeyo nobeerayo ate endala efubutuka nga yerimu akawunga akagenda kati rodi buloka babagamba waliwo emmotoka bweti ejja kakati eri we yeetoola kati eno neesimbula kati eno weesimbula eri yasimbula leeti era balina bye baagikwatira kati bano ne balowooza nti Bob Wine bamumaze obunga n'ebijana tebigenda tutuuka bagenda okukeera ku makya ng'obunga buli ku magombolola eno okukwata e Masaka yali diversion poliisi ne ba-intelligence ne babeera mu tulimu bagoberera buzibezi bemu bafuneyo bwe bagikwatira Bob Wine otusobola okuba wano nga eswaziniga rembo omukyala Nandutu yavuddeyo n'agamba bafunye sente oba bagala billions meka Uganda ate minisita naye avaayo n'agamba tetunnafuna wadde 10 ne bagamba nti ate emmere baagitwalayo gye baatwalayo nga bagibbira ku district mu sitoowa kati kwe gaabiryawo tebikwatagana SULA teriyo muntu okujjako ffe abo abantu tebaagala bakalamojja balamu buli omukalamojja afa tutu abeeranga gundi ebeeranga kamese ne buddawa mbulabako ku street bujja mu mitima naawe obulabayo dde mbuulira nti babuvuga paka kapera byongo era emmotoka wegenda bwe neetolamu ekyamaali mulago mu mitima kekyo abakalamojja olaba oni wakusendeka meseki SULA ogamba kitutyo ndi bulungi tutyo kakati abakalamojja buli afa ng'onasindikira mu ne message abaina bagala emitima waliwo afudde tutyo ng'onamuga omutima gwe guleete tutyo ono ngamuga kozi baagaye sente meka tutyo baagambye emitwalo 3 tutyo kubanga omutima gw'abo abakalamojja jjukira batambuza bigere beegoba ne mu sexi beegoba bati kati baba basiba musala nga balunda ente zaabwe omutima babajjako omutima okuma babajjako ensigo ne bajjako n'ensigo za wansi oba musajja babajjako obutaago buli kimu kati batundanga gundi njokye Kaye Wisdom kati Nandutu byakugamba gavumenti ya Uganda yafulumya biliyoni 13 nga bagenda kugula mmere bagende etaase ab'ekkalamojja ne tubagamba bifo kyokugula emmere musooke mugule mata kubanga omuntu ali malnourished aba yasooka kwetaaga byakunywa bagamba mwe muli basiru biliyoni 13 mwelwaki Nandutu agamba nti baazita minisita n'agamba tetunnafuna kubanga Nandutu bagenda mutomeza nga Betty Kamya ajja kulaba sente nga zifulumye
bw'anaaziremerako nti baazita bamugambe gwe minisita w'ekalamoja wali savinga mu 7 biliyoni ziriwa bamukwata bitikame kyaliko abantu bawana ez'ekalamoja baazita naye tezirina tutuukayo kati bukyabata kati SULA kankubuuze yali wiiki eri omuntu ali bw'ati agenda okufa mu kalamoja olowooza akyali mulamu ensonga y'ekalamoja eno waliwo agamba nti waliwo abazanya simanya cheap politics ate kati ani mutuufu kwazanya cheap politics n'alina okala obuyinza anti kati gwe nandu twatazanya cheap politics okujyawo ng'oli wenga tulage emmere where's the food nandu tunamulaba ku NBS nenga bannanga ataakulaba lino eggwanga Museven kyasinze otulaga otukola kutuleetera abantu baali banaku na bakopi kati nandu tuyakera ku NBS nga Yavuma Bobi Wine bwa anonya cheap popularity gwe nandu tuyajjira ku gundi ku pick up simanyi bitya nawuli oba yajja atya nawula ne story if I'm not mistaken yagamba yali mukozi abakozi si kikyamu naye maid kati maid Bible egamba wo unto that nation eriddira omuddu omuwa obukulu kyekitubonyabonya ne bano babujingo anti kyekyo katira babujingo bujingo yakaya n'avuma pasaserwadde yamuyamoola anti akati omuddu afunye ssente omuyala kuse kati nandutu eyajja n'abeerako mukomba box n'akimanyi yajja atya bwe yabyogera kakati laba Yavuma Bobi Wine mbwanoonya mbwali ku popularity stupid why Bobi Wine yafuuka popular before even he entered politics kati anoonya popularity eriwa kati kyova olaba nandutu obwongo obugatta n'enaale mojjamu bibbo bikalu yoyo kuba ndaba kalamoja si eri awo nti nnene nnyo ebalemu okugabamu emmere ekyo nange nsobola kikola neragaye bampe nemmere bampe n'amagezi ngende sente zinasasula amagezi bali baagala abantu bafa ate gwe ogamba kuwa abantu babeere bulungi tebalina kufa we omukalamoja agenda okuwona yo yavudde ku ttaka liri baagala kati gwoba tokimanyi mukalamoja omwera ettaka mulimu oiro mulimu golodi mulimu actually bagamba mbu wasobola kuba part of uranium ekola nuclear kati kyebasooka okugjayo egolodi waliwo amutwale yamwekwata abukalamoja balemezaawo obusisi bo bachiefs bali kuki kubanga kyensinga okumanya nti ekyalemesa ndowooza ne NUP okusensera kalamoja nti abaana bwe bavanga Kampala bafunyeko ku knowledge ya NUP buli bwe baddanga nga basibye obutambaala obumyufu na buki nga bachiefs bayita poliisi abaana bagudde eddala mujje mubakwate nga bakwata nga bayingiza ekkomera kakati ku kino ekyenjala n'ebyobugagga ebibbibwayo bachiefs tebasobola kuvaayo SULA Bobi Wine ne NUP bakoze kye balina okukola ene tribe eyesirwaza nga bagirwanira teyagala kwerwanirira Bobi Wine naffe abakampala babalwanirira we are not bad love bachiefs bwe baba bayita abapoliisi tekikwewunyisa nga ayise DPC yenoogu azze okukwata omukalamoja ne bagenda bamutta soke kati nja kubuulira lumu ekintu ekyamu naye kankubuulyeko kulu ekalamoja waliwo ekitundu nga basobola okukwata ne bakutwala aye n'otadda mwezi ennyumba ozitegedde baziyita nze olina kyonnemba wano kwebyo ebintu bakutuuse ne bagaa tubuulire uniform za nupu ziriwa Kenya bakyaganya okulangirira akaluka Kenya kaswaziza Museven akaluka Kenya agenda okawangula amanyiddwa kufa ababimanyi naye kiri nti Museven yabala akaluka Kenya n'amala atya kati we yakabala ne kawunzikanga kamuswaza one for the last 3 years Luto abadde akolanga troops e Uganda kati Kinyata yagenda okitegeera nga omusajja asensedde era lumu mwaba bigoberera Kinyata oyo Uhuru bamukwatira ku kisaawe Nairobi ne bamugana okujja Uganda naye nga deputy president baali bamaze okitegeera Luto bamukwata obutajje baali bamaze okitegeera buli wajjen waliwo something which happens one amagezi 2 sente lwaki President Museven omuntu gwakyasinze okutya mu East Africa okulembera gwebayita Raila Odinga era byaliwo ne bagamba nti omujaluwo Tolifuga wano ng'akyali mukulembeze waayi abo abantu boona aba banairotics bagezi nnyo olaba abantu b'engulu ekyabakuba obot kuba bwakabaka wa Buganda but those people are very smart Raila Odinga era yayogeddeko mu gundi ya America Museven tayogerera nko mu Congress ya America Raila Odinga is rich
Kenya abazungu balinayo nnyo influence singa Raila Odinga afuuka president wa Kenya Museven kitegeeza power of influence eba ekyusa okuva mu Uganda nedde Kenya kati Museven takyagala lwa nsonga singa dde Kenya Museven yafuuka ddala ya ability abazungu bagenda mukuba so ate wano yabadde nga yenna atagambwako agende Congo abaguza golodi omubbe mbaawo simanyi ali Southern Sudan agimenye gwe bakozesa kati Raila Odinga singa ajja power of influence ebezzewa Kenya ekyokubiri bakimanyi nti Museven tebamwagala yafuuka liability kati Museven ebyo naabitya kubanga ayimiridde ku bazungu Museven akimanyi bannayuganda bamutamadda nze nagambye mu biseera bya Kkonyi ne Rakwena baali wano nga Museven tasiba mmotoka na nguudo naye kati Bakkonyi baagenda lwaki asiba okimanyi nti Museven w'obukadde atya nnyo okufosinga oli yali omuvubuka kubanga nti ono omukadde akimanyi yeesiba bwesibi ku bantu kyekyo akimanyi kati Kaye kyogamba President Museveni ya sponsoringa Luto obadde kikyendiko Luto ali gyesalinga kibiina kyekyo UDA akozesa kala za red zakyukira mu kkubo namugamba akoseza yero era akoseza yero n'ekigalo akola ki kati naye akola kigalo kati Luto mu myaka 3 najja ng'ayingira ekkanisa z'abalokole kati kankubire Amini we yagoba abalokole wano abalokole bonna Redeemed Church Assemblies of God bagenda Kenya Kenya yensi gyoyingira mu booti mu baasi oba otudde omuntu najja nga abula enjiri Yesu anabapenda bw'amala okwogera ayogera n'ekigambo kimulambala najjako enkofera n'agamba banne muweeyo ekimu ekyokumi ne bwoba eri Katonda nga Muganda muzibu munange era ababuulira enjiri ennyo wano bava ne bayingira Nairobi ayogeraga magezi nnyo ate bannakenya ayogera ate Oluswayiri alumanyi kati ate bannakenya batya nnyo Katonda bwe balaba omuntu ng'ayingidde pasita bamutya nnyo buli omu n'akwata 10 olugira ng'akola 10 ng'afuluma ebbaasi ku stage eddako ng'alinnya endala Yesu anabapenda ate tebamusaba ssente kubanga ne bana banayo emmotoka bamutya baga huyo ni mchungaji kati eddiini eri Kenya tyoli wadde osobola musanga nga mukozi wa bikoberero naye nga obulokole bwanyweza tyojja kusanga abakatuliki nga ne waliyo abalokole abakatuliki bayita ba charismatic Catholics kati abalokole b'amaanyi nnyo Kenya ne kyaki y'amaanyi kati Luto bamugamba gendo ingire makanisa ago nga Museven kyakola wano teri pastor wano ali Uganda asobola kuvaayo mu lujjudde n'agamba ndi muwagizi wa Kyagulanyi okujja kunala muwanguza ejjinja era we musalutinga bonna waliwo n'omukulu apasita ali wano ku Entebbe Road watero nnyo okusabira Bobi Wine atero gendayo oba yaani Omega kati oyo omanye ekiriwo bamuyita Michael Kyazze ye yeesimbye kuddamu okulembera ekyazzi z'abalokole maama gomanye ekiriwo bayimiriza campaign yali musayikira okudda bamuyita Michael Kyazze wa Omega Healing Center amuzaala sava actually maama we oba muganda wa Kabaka oba bitya kati muwagizi wa Bobi Wine open yesimbye kubanga n'omusabira mu campaign kubanga taamu ya Bishop Rwere eweddeko Rwere byonna byakola bikolaga weenaali kati bagenze olabanga ono omusajja gwe bayita Pastor Michael Kyazze agenda ali akalulu ne bayimiriza okulonda kwabadde nga kwawuma bakuyimiriza paka ddi tebagambye ayimiriza kasaba alabye nti agenda okulya yani Museven ati omuntu alina power Museven feba tunda ku Uganda Performing Society bafubye okulaba nga tetukola bintu Museven atya nti agenda okulembera kansa z'abalokole yani yasabira Bobi Wine okulonda bakuyimiriza kubanga abadde agenda okulya kati onajanga bagamba Bishop Rwere kagirenga akulembeddemu naye andi nogwa wagira bayinza okugamba nti akalulu kagize kati anti amwesimbyeko amuvuganyako tali nawo oyo Michael Kyazze yasoma chemistry y'okulokoka kwe Katonda yayogera naye nga bagagga ye musajja atasobola kufa bw'oba onoonya bapasita abatali bafere Michael Kyazze is one of them ayogera ne Katonda asaba essaala buli kimu kakati munnange nga woolaba ekiri e Uganda Museven yakwata ekkanisa y'abalokole bw'ati eri mu nkwawo ayita abapasita
kati pastor naddayo bwati mukazi naga nabadde ne Yesu nangamba teri bukulembeze butava eri Katonda ono Museven Katonda yamutuwa olw'eddoboozi lya mukulu tamala emirundi eritambula omuye yamubuuza ndi waliwo yaŋŋambye mbyayogedde ne Katonda n'amugamba Museven tagenda kuvaako ku ggwanga lyo paka n'amuwa anti mumanyi mu kasuka ebigabo biri ebizitowa n'amugamba oyo omukulu mugambe tamala emirundi akugambye yeegabirija muzindaalo n'amuwa ng'oyagala okulaba bapasa abalokole abo abasinga nti baggwamu ensa kampeni zibe nga weziri batuyita nabadde ne Katonda and God told me President Museven ye president wa wano bwe mulonda Bobi Wine Bobi Wine agenda kusanyawo amakanisa gaffe omanyi nti teeke gye bakola temulonda Bobi Wine bw'agenda kugoba amakanisa g'abalokole naye atolede constitution ekirambika wali eri bo tebali ku bya constitution abalokole abasinga bafala naawe bawuliriza nnyo bapasita baabwe otegete kyemugamba kati Luto Museven yamubalira namugamba sensera kyaki Raila Odinga ensobi gye yakola yagenda n'agamba nga bulabi bukiseezo busatu bamubuuza munnamawulire nti oyogera ki ku bapasita bano abavuddeyo nga bawagira Luto n'agamba tulina ekizibu abazungu bahypinga nnyo ekkanisa naddala ezo ez'abalokole we nfuuka president ngenda ku zikendeeza ku maanyi bishop w'e Nairobi abo bolaba abalokole b'amaanyi balinga baminisita babatya nti boogera ne Katonda twala ono pasita wa wano eyagamba mbuno yagenze mu ggulu Jesus took me to heaven namugamba tuddireyo essimu ogende mu ggulu bwoti ng'onaaba shawa ogambe bana ensi no naaba ng'oli mu shawa bwoti gwe bandagambu atera okugenda mu ggulu nga abagoberezi be bamulaba kumbe waliwo akagaali akamusitula mu bbanga kamusika n'emiguwa ekamutwala kati kankule kizibu osanga pasa omulokole atalina muntu n'omukyala gwe nali simanyi manjeri yakyogera ku TV yagamba tajjukira lunaku yali abaddewo nga talina AK47 yes yakyogera bali ne Saalongo oyo yatugamba yagenda mu ggulu otegere kyenga manjeri yagamba tajjukira lunaku lwe yali abaddewo nga talina AK47 naye ng'atugamba nze nkuza atugulira enjiri era nga ati yagenda mu ggulu kivula omugayi akulikeyo kati weebuuza omuntu asiiba ne Yesu mu ggulu muntu ayagala yaki mbadde manyi yandikutte bukwasibwa te n'omukuba essasi n'alikwata ng'amaanyi agayina abo Museven yakwata bapasita bawano omutuukako naga gwe mwana gwe bolonda Bobi Wine ekkanisa zonna agenda zoja Raila Odinga mu butanwa n'akola statement mu weeks 3 bonna ababishop b'abalokole ne bayita abantu baabwe bonna abakikulu ne bagamba tugenda kujeemera Kinyata tulonde Luto ono omusajja musamize agenda kusanyawo ekkanisa n'ayamba kiri Museven kye yagamba Luto nti genda mwanga amakanisa laba Raila Odinga bwe bamukozesa ensobi naye abadde w'amaanyi nnyo abadde w'amaanyi nkugambye naye abakikuyu balokole nnyo laba ono wayogera ekyo nti babadde bamubuuza lwaki babishopu abamu kuba ababishopu bakera nagaffe tetulonda bajaliwo tulonda ono kati mukiddamu naga nti baba wamaanyi tujja gakola ki kati ekyo nekimuleetera obuzibu Raila Odinga aba akuba campaign ne bamubuuza nti okulonda kwe Kenya okwesiga nti ye naye okomparinga otya ne zino ensi ezitulinaanye nga Uganda n'agamba temuddira Kenya na kulonda kwayo kugikomparinga ku rubbish countries like Uganda akonakalaba akatambi kati Museven omanyi nti bamuyita rubbish Raila Odinga calls President Museven a rubbish president ruling a rubbish country and Raila Odinga agambye you can't compare Kenya to rubbish countries like Uganda kitegeeza omukulembeze Museven bamuyise rubbish bwe yakyogera Raila Odinga amaanyi omanyi agava wano ono yagamba eki manyi sente ezivudde wano nga zigenda Kenya bagamba okulonda kwe Kenya engeri ebintu biri expensive emmotoka ez'abawagizi ba Luto jukire Kenya omuntu omusanga yeewandisiza waabwe eggulu Kenya nnene
kati n'abalamu okulinnya emmotoka ogenda eggulu ngenda kwonoona emitwalo 5 n'okudda 5 sigirina kati Luto abadde n'emmotoka ezibasomba batwala ku bwereere Luto abawagizi babasombi okusigulirira balonzi ataddewo mmotoka tabawadde ssente mmotoka emmotoka jjukira kati afunye abalokole be baagenti be bannanga tulina abantu wano 5 mujja tuweerezayo basi tulina abantu be bati emmotoka zisombye omusajja kati najja akwata Sonko yali gavana we Nairobi kanagende Mombasa ng'alina emmotoka ne taxi ziri zitya kati akwataganye n'abalokole basombye abantu ti Raila Odinga n'abanga ayambyeko Museven ekibadde kigenda okulwawo one amuyise rubbish president with the rubbish country kaakati ekyokubiri najja akulaga nti nno ku kyabalokole n'ayamba however gonna amaanyi ge bataddewo neewunyiza Raila kubanga sente muganda wange gwe tomanyi abasajja ne amaanyi agavudde wano wandibadde osubira nti Luto singa ali mu 70 kati Kaye kyoyogerako olinga agamba nti mwami Museven influences okulonda ku electoral commission ate gwe gusoose ffe twali tukyabba obululu mwenaale nze kenyini nkimanyi Kibaki genda obuuze newokibuuza munakenya ina amagye gava wano Kibaki bamukubira simu kuva wano tiweerayize nga tekibangawo yeerayiza kiro nga tekibangawo kutaala nga muteddewo n'atandika mimi Kibaki I swear as raisi wa Kenya amagezi gava wano obadde ki omanyi amagye agayingira bannakenya tebagala amagye ga wano gayingira walinga emboko ogimanyi nga wano woolaba batuleetera Abasudaani sakigamba kukankigambe twalina akasana olaba nga abasajja abawanvu nga yeebisse bw'ati tayagala omulabe nti muddugavu balina ensi gye bava basindika 10 ngezi mu Kampala kati akubata jukira batakumanyi takweguya tamanyi byoyogera buli kati abo babayingize Kenya emboko n'envuga abakalenjini baali bataami emboko yavuga nga wonno fo kulonda nga ndi ku ngongo naye electoral commission abantu bagyesiganye ya Kenya kati naawo lwaki Raila yayise Museven rubbish country naye namuvumira kubanga ogamba rubbish country kitegeeza n'agikulembera ali rubbish kati Raila lwaki one kanyonyola abantu abandaba okulonda kwe Kenya waliwo kye mbadde muwulira kye bayita 34A form wano tulina kye bayita declaration form nti ku polling station kwolondedde we mujjuza be mujjuza ne musayininga ba agent baba besimbyewo ekyo bayita declaration form mugiwa returning officer kati returning officer yagitwale wa byabakama kati baba batya oba twabbanga tutya akalulu bwe mugimuwa waliwo ekyukira mu kkubo oli n'asoma birala kati ate agent gwe ng'olina birala kyovola Bob Wine yaleeta forms ezibadde ku ground electoral commission teyanyega kubanga emanyi mutuufu nebwe basomye kati naawo Kenya woolondera awo ku polling station bwe mumala okulonda mujjuza bye mujjuza ku form bagita 34A bwe mumala obijjuza ekiddako ne mubikuba ekifaananyi nga mwenna muli awo ne bannamawulire ono returning officer ya police station eyo n'abiyingiza ku website oba kyebayita poto ya electoral commission ye Kenya tosobola gijjayo kasita ogiyingiza bw'emala okuyingira bannamawulire bakubye ebifaananyi naye eyingidde returning officer police station na oyo alina 34A n'agenda ku constituency jukira constituency katugeze Lubaga North oba Kampala Central oba Kawempe North ye constituency esobola okubaamu polling station nga 3 jukira ku 34A evudde ku polling station wolondedde kati agikubye ekifaananyi egenze akulembera ebyokulonda Kenya 2 oyo alina 34A n'akwateko n'agenda ku constituency ewa returning officer akulembera ebyokulonda ku constituency kati returning officer akulembera ebyokulonda n'atunira form eno no gyaleese returning officer abadde ali police station bw'agitunira n'akebera n'eri gye yakubye ekifaananyi bw'ati nga bikwatagana oyo returning officer wa constituency n'addira ebyo no byamuwaddeyo biba bikwatagana byonna mu polling station gyonna gye zivudde n'abigatta n'abiteeka ku 34B returning officer wa constituency akulembera constituency akwata
form zino ze 34A zonna n'agenda ngajjuza nti yes ndi mu Lubaga North oba kale ndi Kampala Central naye mu Kisenyi returning officer wano mu Kisenyi wano police station ye Kisenyi bafunye 3 ono afunye 4 n'agenda bw'ati kati kwajjuza oku bagita 34B bw'amala ojijjuza naye n'agikuba ekifaananyi n'agitwala ku website ya Electoral Commission ye Kenya naye n'asigaza kopi eri physical ng'abamawulire bagikubye n'akwata ekkubo n'atambula ng'agenda wa ku kitebe ekyakulembera ebyokulonda mu Kenya. Akulembera ebyokulonda mu Kenya bwa asooka kutunya 34A eyavudde police station waliwo walondedde n'alaba nti physical byendaba ono byakutte bye yakubye ekifaananyi n'ayingiza ku website nti ya bw'amala n'akwata 34B eno ayakulembedde okulonda mu constituency eyo ayina 34B n'alaba bye yajjuza bikwatagana nti ye bw'amala obbiraba n'abiverifyinga akulembera ebyokulonda mu Kenya ye n'ajjuza 34C era bw'anaaba asoma awangudde ebyokulonda ajja kuba akutte fomu gye bayita 34C kati waliwo 34A eba ya polling station bw'olondera 34B eba returning officer ku constituency 34C ebaayo akulembedde ebyokulonda mu Kenya. Kati labayo lwaki okulonda kwe Kenya kuswaziza nnyo Museven ne kumujjako ne ligase kubanga kati ebyafaayo bijjagamba Museven was the master of kubba bululu why nti Kenya uhuru akulaze mu myaka 8 ayinforces nti teri muntu asobola kuddamu kubba kalulu Kenya nti uhuru wadde awagira Raila naye alese omuzannyo ne guba nga ali bw'ati teri okimanyi nti mu Kenya teri yemulugunya ku uhuru okimanyi nti Uhuru Kenyatta yafuuse dahiro atayagala system Museven kyasooka okutta mu Uganda ye system bangamba yali anaatera ng'okulo campaign zigenda mu maaso n'azingako obunago bwe n'afuluma State House kati era yagamba alinda enki olwokubiri balangira pa wemala olangirira ng'akwata nga mugasebe okwata ebisumuzo yaleseyo saati zayambalako omanyi lwaki ekizibu ekiri e Uganda ba Museven bagenda okujja ofuuka e Uganda ng'ewaabwe tetutegeerayo ebyaddala si kuvuma Museven yakagula ekisozi ne nanyini waayo tumumanyi ne sente ze baamuwa Kisozi complex waggulu wa Watoto Church waliwo ekizimbe ekiyita Kisozi complex agiguze ddi producer amukitegeera kalowooza lwaki tuwagira ba Bob Wine agenza okujja ng'amala dde ozimba ennyumba nnene nnungi eringa State House Bob Wine mu byonna by'ayina abuzayo kugula helicopter actually singa agigula dda atya bano kugitega bomu bagikubira mu bbanga kakati Uhuru agenda okujja ayina amaka muganda wange bagatulaze ne tutya kitegeeza wajja okukola ze kukola kukolera bannansi si kubba ekizibu kya Uganda bano bonna batuuze emyaka 4 bonna bajja bayala waliwo ebifaananyi balina ng'engumbagumba zaali kungulu nga balinga bakalamojja ne bajja ne batunyikira ate waliwo ataalwana n'eri baalwana ne waliwo omuntu okuba obubi nnyo ng'ali bubi nnyo katika ye otegedde kati okulonda kwe Kenya Museven alwana okulaba nga Raila tafuga 1 ayina baasi ku bajaluwo 2 akimanyi nti nno gundi ovu gundi egenda kukyuka political influence kati bw'olabira Raila Odinga ng'alidde okulonda kwe Kenya producer tuba tukuwulira wano mu record bw'olabira Raila Odinga ng'alidde keera ku makya weebaze Katonda naye bw'olabira Luto ng'alidde Bob Wine akyaddamu okugenda mu Nairobi nga bwe yakola wali n'apafominga Bob Wine yagendako mu Nairobi n'ayimba mu makkati Kenyatta talina kyamukola kati ku regimu ya Luto wallahi bigenda kudda tebikoleka tu Luto w'omulabira alidde bino byedinde nti e Rwanda tokyaddayo nti be bakojjaabe e Burundi be bateekayo afuga e Southern Sudan afuga ali ku masa ya Museven e Congo yakolaze akolayo n'enguudo e Kenya Luto yaliyo muna Uganda ogenda kuddukirawa linnya nnyonyi kuva wano omukulu byabakama bamubuuzizza kiki kyalaba kalulu ke Kenya kyakayigirako n'agamba nti si yeka gwe tulina abamawulire tujjiwa akajanja tuleme gamba yeka nti yalina kyayigira kalulu ke Kenya naffe abalonzi tubeeko kye tuyigira ku baki ku bannakenya
nti yaffe tubiteekamu nnyo akajanja bwetulowooza okalulu kategeeza kulwana na kukubagana. Omanyi SULA waliwo abantu abanywa omwenge n'oga abanywa omwenge ki? Kati ebika by'omwenge byawukana n'oli entegeera ye. Otegedde kye ngamba. Ekyokubiri, waliwo omusajja baali bamuyita dokitani, ono yayiiya eddagala lya siriimu n'afa. Yagenda n'agamba nti maama we yamugamba toddiranga ebitagasa n'obiteeka mu mutwe gwo. Waliwo abakulembeze e Uganda nga bafuuka bogus, stupid, useless, hopeless, nga we no longer listen to them. Anti nkugambe waliwo abakulembeze who became stupid, bogus, we don't listen to their stupid statement. There's nothing Uganda learns, there is nothing Kenya learns from Uganda, that's one. And two, ngenda kugamba stupidity of someone. Guno omulembe SULA tuguleseera tuba tunya butunulizi because omusiru talina kyakwongerako. Time is going to come bano abatubonyabonya wano nga tubasomako nga ba Napoleon. Abaana baabwe bajja baboola ne lwakwanga bali mu buyinza balaba tekisoboka. Ne Gaddafi we yali alaba tekisoboka. Nengenda kuga SULA kijja soboka. Waliwo ekigambo Luswayiri bakita kinawezekana. Kitegeeza ki? Kisoboka. 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 Byonna bajja bikola. Kisoboka. Ekyungi SULA emyaka gikyali kuffe. Nze abantu abamu abakola statement eziri bogus. Saagala zirowoozaako naye nsaasira famire yaabwe gye bava. Ondabye olunaku olwaleero ndowooza zibadde wano ogamba okati for example weekoza statement gy'ongambye okuŋŋamba nti Uganda tuteekamu akajanja. Akyogedde mulowooza buli kimu kyakulwana. Akyogedde buuza yakulirawa. Abantu bewaffe olaba batufuza emyaka 8 naye ng'ewaffe wakyalinga ewalabika. Kitegeeza baali bubi nnyo. E Kenya teriiyo kalulu kasingamu kajanja nga ka Kenya. Kati lwaki agamba nti ffe tuteekamu akajanja? Amanda eri basiba n'enguudo naye nga tewaliwo masirikale yenna. Actually ndowooza abasirikale malayoko lwaliwo nga banaatera okulangirira. Era ekibayiwa wali ne bagamba ne mu campaign zisaabalabako. Kati okumanya Museven aswadde. E Kenya teriyo tear gas, teriyo sasi. Era yakubye munne esasi yabadde yeesimbyeyo ku MP. Era bamunoonya. Era muzeeyi tukimanyi tewejjusa naye ffe twejjusa okubanga wabeerako pulezidenti waffe. Twejjusa naffe abaakubbira akalulu. Twejjusa nze olunaku lwenna kaka nejjusa buli kimwe. Museven olaba ayogera bwogezi bw'ati ne feeling z'omukazi ne zimbula. Leka naawe ne wayitawo bw'ati ng'anyeenya nga ate nze kagenda olaba abasajja. Era abakazi b'e Uganda bagamba Museven lwaba ayogera ku TV abaami baffe tebaba na maanyi ga kisajja. Why? Buli byonna byayogera bimalamu essuubi. Museven lwaba ayogera ku TV abaami amanyi g'ekisajja gababula. Abakyala bakomplaining. You didn't know that? Kati kyovola waffe munaye abategeera twagamba katugule ebisowaani tuleete ne satellite TV bw'aba ayogera nti yeefuga TV zonna ng'okyusa kikyo. Nga tulabye Obama. Bannaddiini bagamba akakiiko k'ebyokulonda kalangirire kaluddewo nnyo ak'e Kenya. Anti ebyo bannayuganda bye butamanya. Nedda etteeka likawo ennaku 7. Uganda akalulu sawa 48. Eyo gwe kankule n'engeri gye babbamu akalulu agenda. Byabakama akola bw'ati. Asooka n'asoma e Masaka Museven alina obululu 2, Bobi Wine alina 1,000. Okirya ekyotera Museven alina akalulu 1.5, Bobi Wine alina 10,000. Bw'ogenda e Luweero bagenda oyingira Luweero Bobi Wine afunye 3,000, Museven afunye obululu 1.5. Endulu nga simwekuba. Byabakama kyusa byosoma osomaho district endala nga byabakama e Kapera Byongo Bobi Wine afunye akalulu 0, Museven afunye miliyoni.
Kalamoja Bobi Wine afunye akaluziro Museven afunye million 3 naye nga tewabula ina million y'abantu y'abalonzi akati olamenga gye babisoma Kenya bava constituency emu kwemu kati wano Museven ababba atya nti asooka n'abajja wano Kampala asoma police station nasomawo ekawempe mu Katoogo zone Museven afunye obululu bubiri Bobi Wine afunye emitwalo 10 Kampala byongo Kalamoja Museven afunye million 1 kati toyina budde bugatta bya abakubuziza Kenya balina constituency bibiri something baveemu kwemu kitegeeza tusobola kubba ekyokubiri olabye system gyengaye 34A B ne C wana akaluna gamba bwe bamala okukalonda ku polling station kafulumira mu numbers ne bakatwala ku division ne kadda mu fraction nga ne ba agents bakoyamba abalisize tebagenda nayo ate olina transport bakavuga ku pick up nga kuliko omusirikale omu bwekava ku division agent olagawa ku division weba mujjuza wekatuukayo kaba mu fraction ne bakasindika ku district ne bakateka mu decimal point katuukayo bebakama nga kali mu percentage kakati ezo dimension oba tewasoma math tosobola zitegeera awo webabbiraawo Museven babba akalunga bagamba so singa twali tusooka Kampala ne tugimala wonna kosi oyo musajja owe Kenya alaze byabakama nti byebakola tebabimanyi era kyovola nagasula nze abantu b'ensolo kusanga mu ggulu n'ensanga bano bemwogera babyabakama ndifuluma n'entegera ndi mu Geyena Kaye nga tumaliriza ekiri Kenya ne bwe kibanga sinkya kisobola okutuuka e Uganda ne kyapeninga e Uganda Bobi Wine yagambye tosobola kwetaba mu kaluko tolina mu control twamugamba it's high time Bobi Wine abere ne plan ABC Museven there is going to come a time nga avoid nga either inakubawo mukaka oba buli kimu bw'ogamba nti tosobola kukola nga tolina plan B Kenya tulabye olwaza nga tokayinaamu mukono bonna abaliyo tekuliko n'omu alina mu mukono ekiri Kenya kale kankubuulire Uganda ogiramu byokulonda ye Kenya ya 1990 1990 Moi nga afuga bwekityo ekyali Moi yateeka okulonda ng'amagye gakuba mulimu nga olaba Bobi Wine abawerekera ne baagala omukuba essasi byali Kenya kyovola Kenya Uganda gyolaba kati ye Kenya ya 1990 myaka nga mekawa mabega myaka nga 20 oba asatu Kenya akatweka emyaka aga naye olaba president waffe nga yekyanga tusinga abo kati kwasigala kwekyanga kyovola ffe kyabiwulira kyovola waba ayogera aleeta omusajja n'agamba tugendagenda mu America tubasomesa okuzikiza omuliro aba yakamugjawo omulala najja naga tugenda kukola bodaboda emitwalo 10 nga gikozesa amasannyalaze n'emmotoka z'amasannyalaze tusooke ku boda teriyo boda nze nyimanyi ey'amasannyalaze tesobola kwetikka ekyo kimu amasannyalaze gawano gayaka gaggwako buli ddakiika babeerawo n'obufiiringa bukyaja ojja kukyajinga emmotoka bagamba okoseza emitwalo egyo 2 ogivuga evuba nezikirira ebwayise bagambe no batule kaesiibula okulonda kwa Kenya njagala bagamba we olaba Raila Odinga ng'aledde ng'oyagala enkyukakyuka mu Uganda genda weebaze Katonda Luto omulaba ng'alidde kitegeeza bitabuse naye ate bagamba okusinzira ku ntambulira yali akyali waggulu anti munaye okola otya kati bannakenya bagenda kitegeera luvannyuma nti bakola ensobi anti agenda obafuga agenda kuva wano gw'omanye ekiri e Burundi ne pulezidenti w'Oburundi omwogerako oli eyafa yasibwa nga ano mu kirabu mwanjenwa naye advantage gye balina nga bannakenya constitution erina wekwatira 10 bwe liggwako ebisanja 2 kasita biggwako kati Museveni giwe emisanja kituufu era osobola okugenda naye emyaka 10 ng'abasajja babbye ensi yammwe anti kati nga babakwata era amateeka gakola sibe amateeka gakola e Kenya nga babakwata omusajja asobola omugamba
kofuuse president soko kyusaka waayiro kane Kenya neddayo emyaka aga sikyasoboka ati amugamba kyusaako tukole ebigenda mu maaso addayi fatulabye tubanerekayo wisdom olunaku olwaleero addayi nga twogera tukubaganya birowoozo ku kalulu ke Kenya nga tukubira mu ttooki Uganda erina kyeyiga terina kyeyiga ffe tuyize abalonzi bannayuganda bagenda kufunamu SULA ffe abalonda tuyize ti twafa dda kubanga okutambula simanyi bitya okudda ku nyumya kutambula kulaba okudda ku nyumya katulabye ekiri e Kenya wabula byabakama nga Museveni akyamulonda asobola okukola ekiri e Kenya twali wano mu kalulu Museveni n'akera n'agoba commission aba electoral commission e Kenya tekisoboka n'aleeta abapya omanye ekyaliwo be bagenda okukola kyayagala sisita yali tasobola kukola kyayagala yali sisita magoba yatasobola kasakweraliikirira n'aleeta bali bootomanyi ba anko baabwe akuba sisita bali bajja muzza mu kigo kyova olaba era bali bajja muzza mu kigo kyova olaba byabakama bamubuuza byosoma obijjanga naye tamanyi ye biba bivaawa ekyambogo waliwo gundi tale centers 2 nalaba ndukyamageronga emabega wa byabakama waliwo omusajja mudde mwetegereza byesoma bivaawa twagala tulabe yajjanga bwati yajja bwati nga waawa gundi byamakama okusoma mudde mwetegereza omusajja yalinga aleetera byabakama gundi zasoma mujja mulawa security yamuwanga naye nga ayambadde leeyo osobola okugamba alekola mu electoral commission naye nentaaga azirina neka uniform netaaga official wa electoral commission naye fesibe tukimanyi wa security yagenda nga ali ku tale sente yaabwe nga bagasemu bwe tugamba ekalamojja afunye buno ne buno ekibalo kijja kitya namwe agenda soko dduke genda omugamba asomeku ebyo bamubuuza kyamagero yayogera oluzungu tola nti ayogera oluzungu wali we yamala odduuga ne baluyiwako amazibu ti nange simanyi omusajja nagenda maaso gasoma bebamuwa yamugaa kyamagero siga ogenda okuuma famire yange nvaako weza akamesenyi naye lwakitondeka ontagazaaki era kyemanyi okuvaawo akawungeezi yayita kyamagero namuga kyamagero tuddamu okukwata akazindaala kyamagero nvaako oli mwana muto okyagala okukolako NTV kati nvaako kyamagero tyaddamu kwogera luzungu tyaddamu buuza kibuuzo okulonda ne kugenda mu maaso ng'omusajja byasoma tetumanyi gye biva basibudde abaana bagambanga bwe yabeeranga muli mu masiki bwati omanyi omuntu alimba kali waladdeko masiki bwati ojja kumulaba nti alimba ebiyungo byonna byafeesi aba abibisi ye omanyi akoli akaze kati by election mu Uganda basooka ne baddira wanupu najja n'asoba kaadi kati ne bamuyita ng'abulayo okulonda wikisezi nga temukyasobola kuteeka mu muntu kuteekawo mulala ne bamugaa tugenda kulangirira wenaali wabula gwe twagala tukuwa sente oveemu kambabuuze bazibabeerawo kaasho baza kubasuubiza abamu bababba bamuwayo $1,000,000 oli yavaayo n'agamba omukulembeze ow'ennono yaŋŋambye enveemu alimba ow'ennono alina sente oyo asiiba mu mbugo omise kabaka wa Buganda abatagetinze direct mu politics ekitakkirizibwa mu constitution oba tomenye etteeka kasita byoba okola nga NRM efunamu bwe batefunamu oba omenye etteeka era singa yakikola nga amugamba vaamu olekere wa nuupu oyo singa simanya amoluyati singa bamutwala dda kabaka wennono oyo alina sente naawe kabaka wano alina sente aliyo wa Buganda obaddeki wa Buganda kyobola abaana be bali Bulaaya nga tebasaba Museveni nti tusomese wa Buganda ndetera wamuli simanyi biki ebimuli anyway mubadde balabi baffe balungi nnyo BOCAT TV Neera